Kakati omwami gw'olaba oyo afudde kibwatukira ng'agula ebintu mu katale. Azze mulamu bulungi nnyo, wabula olumaliriza oggula ebintu bagenze okulaba atondoka agwa wansi ogenda okumutukako nga yafudde dda nga yakaze. Kakati wuliriza, omwami oyo bamuyita David Kataagenda. David Kataagenda, David, yes. Omwami oyo agenze mu katale, agenze yeevuga era nga mulamu bulungi nnyo mu mmotoka ye gy'olaba eyo ekika kya Fielder UBK. Bw'atuuse mu katale avuddemu bulungi nnyo era abantu ne bamuyayanirawo nga bamanyi ebyakatale nga buli omu ayagala okumuguza. Naye alina omukazi gw'aguzeeko ebintu era bw'amaliriza okubimuguza bulungi nnyo, omwami ono atandise okukwata ebintu bye byaguze atandika obbisomba biteeke mu mmotoka. Aguze ennyaanya, butungulu, wootameroni, nnaanansi, miyembe, kabeji, ng'ebintu bw'obimanyi ebintu by'okkozesa ewaka. Abadde ali mu kukola shopping nga yawaka. Amaliriza bulungi nnyo okukwata ebintu by'abitadde mu mmotoka. Abatanaba nakuggalawo oluggi lwa bbuutu olw'emabega bagenze okulaba atondoka agwa wansi. Balowoozeza nti oba abadde mukoowu, abantu kwe kudduka bajje balabe kiki ekibadde. Bagenze okumutuukako nga ali mu kukuba sikyakyala, ng'ali mu kwesika. Eddakiika ziyiseewo nga 2-3 ne guggwamu era afiiridde awo mu nfo. Talwadde, tabadde mulwadde, azze talina wamuluma, abadde mulamu bulungi. Naye Katonda yakola okufa. Afiiridde mu katale ng'abantu bonna bamulaba naye nga tewali ayinza kumutaasa kubanga afudde kibwatukira. Olugudde wansi asambagaddemu 1, 2, 3 n'afiirawo. Era abantu mu kutya okungi era mu kutya okw'amaanyi bayise poliisi ne bagikwira ne bagamba bannange mujje wano eno waliwo omuntu agudde n'afa. Poliisi era etuuse bunnambiro okuggyawo omulambo guno n'okunoonyereza kiki ekibaddewo, wabula bagenza okukizuula nti ng'omwami ono afudde bibye. Era poliisi omulambo n'egukwata n'egutwala. Bamuyita David Kitaagenda, erinnya lye zzibuzibu, Kataagenda oba Kitaagenda. Naye nga musajja watubambye afudde. Obulamu buno buzibu, ofiira ewantu wonna wonna. Obulamu buno obw'ensi ofiira ewantu wonna wonna. Katonda yeesigaliza okufa, yeesigaliza okufa. Kankutuuseko akatambi kano okeerabireko. Vidiyo nkusaba ogipereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Omwami oyo afudde, afiiridde wano nga zeggula bintu ku katale. Abadde ali mu kuteeka bintu bye mu mmotoka n'anogoka n'afa. Ekyalo bakiyita bulamu naye tewali amanyi kyabadde. Emmotoka ye yeeyo, wabeera wamumanyi atuyamba ategeezeeko abantu ebyakagwawo. Kati olwaleero olw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 2026 sawa ndowooza ziringa 6:7 kati byebiri eno, naye nga mawulire si malungi. Naye singa wabeerawo omuntu yenna amumanyi atuyamba ategeezeeko ab'eŋŋanda ze. Kaakati ku nsi ya Katonda eno, Katonda yeesigaliza okufa. Okufa kuno kuzibu nnyo nti ne bw'oba toyina kintu kyonna kyonna kikuluma, ensonga endala eyinza okukuviirako okufa. Tewali muntu amanyi kibadde kiruma musajja ono, azze alaga talina kimusumbuwa kyonna, azze mulamu bulungi nnyo nga bw'okyowulira, ng'azze kugula bintu bya waka, azze kugula bintu bya famire, azze kugula bintu bya kukozesebwa waka wuwe mu maka ge, kukola shopping ya waka. Afudde kibwatukira ng'abantu bamulaba. Mulimu enfa gy'ofaamu nga mu butuufu abantu tebayinza na kukudduukirira, ng'abantu tebayinza na kukutaasa, nga kwegamba nga teri ayinza nagamba nti oba omusajja yetaaga ku mazzi katumuwe, oba abadde ne pressure, oba abadde ne sukaali, oba afunye atyataaka. Teri amanyi kubanga buli omu abadde waagamba omwami ono azze nga mu bulamu bulungi nnyo, nga n'okwevuga yeevuga kubanga akidde mu mmotoka ye.
agidde mu mmotoka ye nga azze mulabo bulungi nnyo nga talina wantu wakola ki wantu wonna wamuluma era shopping y'ebintu byagikoze bulungi nnyo era ebintu byabyesombedde n'abiteeka mu ki n'abiteeka mu mmotoka nga wayambibwako n'omuntu abimuguzizza wabula wakati mu kugalawo bbuutu y'emmotoka awo amaanyi we gamuggwereddemu bagenza okulaba atolontoka agwa wansi nga akuba sikyakyala era abantu olukuŋŋaanye okujja okumwekebejja balabe buzibu ki ekibadde okumukwatako nga annyogoze nga yafudde dda ng'edda we libeera naye Katonda yeesigaliza okufa munnange okufa buli wantu wonna ofiirawo oyinza okwesanga ng'abadde ne pressure nga yeemuletedde okufa oyinza okwesanga ng'atyataaka nga jasi yetasobola kubagamba nti nfudde kino oyinza okusanga bisukaali manyi bano abasajja abakulukulu baba n'ebirwadde ebintu ebitategeerekeka ebintu ebibalumaaluma oyinza okusanga nga looni ng'omusajja abadde ne looni nga tobala nga looni abadde nankuyanya nga beemu ku bintu ebikola ki ebimuleetedde okufa naye ffenna jasi kye tulina okukola ekintu kimu kwesabira Katonda atukuume kubanga tewali nfa nnungi buli kimu akiresse emmotoka yagiressaawo buli kimu akiressaawo ate poliisi nze bayinza okukwata emmotoka eyo ne bagitwala ku poliisi bali mu kunoonyereza ekyamusse ogenda okakana nga famire yandyagadde okugyayo emmotoka eno bagikozese nga tebasobola nga poliisi egamba bakyali mu kunoonyereza kiki ekyasse omugenzi ozannya ne poliisi y'ensi eno nga banoonya ki ekyasse omugenzi naye nga babagambye omugenzi afudde kibwatukira kikutuko talwadde omuntu atalwadde ye muntu aba afudde ekibwatukira so n'olwekyo twesabire omwaka twakagutandika tuli mwezi gwa 2 Katonda atusobozese okugumalako newankubadde tuyita mu bisoomooza bingi naye munnange byonna byatutondeetwa tewali kyakkola so embeera bwetyo bweri ku sayidi eyo mawulire si malungi eri famire ya David Kataagenda oba Kitaagenda David afudde so tugumya famire y'omugenzi Omukama Katonda abagumye ate ne tusabira n'omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe kakati gwe wenna tanaba kuba nti ate otwegattako eno ye CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli kwogenda maaso n'okuba nti ate olabira mu buli nsonga yonna ebeegudde mu ggwanga lyattu Uganda so kyolina okukola ekintu kimu kuba nti ate osubscribinga bw'omalirizako na mukade akadde ako kajje mu personalize okateke mu all nti bwe nteekayo vidiyo gw'osooka okugiraba so subscribinga ebisigadde obindekere nawe yasubscribinga edda weebale nnyo weebalire ddala kansuubire nti tojjula ndowooza tusisinkane olunaku olw'enkya Mukama Katonda ng'asazeewo mbaagaliza olunaku olulungi sande ennungi ekisiibo ekirungi mubeere bulungi mweraba